tuka ku mwalo gwa Oludipotibero kyotabuusa maaso kyekifo mwagamidde kasasiro wamu n'amazzi amacaafu wabula nga abakola emirimu egy'enjawulo mu kitundu kino balabika ng'ekitabakosa yadde. Kasasiro ono takoma mu kifo kino kyokka wabula ono agendera ddala ne mu nnyanja ekisingidde ddala okuwanisa abakulembeze mu ggombolola y'Nakawa emitima wamu n'ab'oku mwalo guno. Okulabamu obucupa bungi nnyo bwe basuulamu wamu n'ebitimbe bye bakwatisa ebisigalamu. Era tetumanyi bucupa buno gye buva mu makolero amangi era otuuka ku mabbali bungi nnyo tujjayo ne ttaani eziwera ennyingi mu nnyanja. Katusaba ebitongole byonna wamu ne gavumenti batukwatireko batufunire ebintu ebyo tuyinza okukozesa okulaba nga tulongoosa ennyanja wamu n'ekitundu kyaffe. Tewali bikontina byakusuulamu kasasiro. Kati omuntu awasanga wabandi alina akaveera aliramu erindaazi akasuula wakasudde. Abakulembeze bano ababadde bakulembeddwa mu mmeeya w'e Nakawa Paul Mugambe n'abatuuze embeera eno bagitadde ku bitaba na bimotoka bya kasasiro bimala ssaako abakozi abamusomba abatono. Twetaaga emmotoka eziwerako n'abakozi okuba nti tuyola kasasiro ono okuba nti ekitundu kyaffe kiba kiyonjo. Ekirala tufuna obufuta butono waliwo amazima lwe tubeeraawo ng'ebimotoka weebiri bipaakinze twagala okubitwala okukima kasasiro naye nga tebirina mafuta ng'obitunuulira butunuulizi ng'emba bwe tunuulira ssente. Activities zino tuzikola naye lwakuba kwegamba n'abantu baffe tulina mindset change twagala obateekamu nebagamba no temusuula bisaniike bw'obisuula ebisaniike awo bityo gojja okulwala. Bano basinzira ne basaba gavumenti okubongera ensimbi ezikola n'okuddaabiriza emyala ku mwalo guno. Twetaaga emyala gavumenti etwongere ssente kino kibuga twongere okukola emyala tufuna busente bwa lusuluugi. Ennyanja yaffe nkyafu nnyo 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 ekisusse lwakuba no mu makkati g'obolanga ennyanja si nkyafu naye ogenda ku mabbali gaayo nnyanja nkyafu nga mwegasa emyala ginnakivubo emyala egisinga okuddugaza ennyanja. Mu mbeera eno Banna Rotary okuva e Luzira wamu ne kampuni ensogozi y'omwenge eya Uganda Breweries bakulembeddwamu enteekateeka y'okuyonja omwalo guno ng'emu ku ngeri y'okuddiza bakasitoma baayo wamu n'okwongera okutumbula obuyonjo n'obutonde bw'omwalo guno. Obeera ng'oli mu kifo kitali kya buyonjo endwadde nazo zikuzimbako akayumba ng'ekiddukano okusesemanda kolera na buli kimu n'omusujja gw'omumyenda. Kati bw'obanga oli muyonjo endwadde ezo zonna oba ozeebalamye. Bano era balina ebintu ebikozesebwa bibawaddeyo eri abatuuze mu kitundu kino okusobola okukozesebwa mu kuyonja wamu n'okukuuma obuyonjo. Tone Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze.